Ku ssaawa 5 ez'okumakya Pulezidenti wa Sudan y'omwambuka era nga y'omu ku batabaganya Pulezidenti wa South Sudan Salva Kiir ne yali omumyuka we nga kati yakulembera abayeekera Riek Machar be basoose okutuuka nga baaniriziddwa Pulezidenti Museveni era omutabaganya omukolo. Oluvannyuma lw'essaawa emu ne Pulezidenti wa South Sudan Salva Kiir atuuse wakati mu bukuumi obw'amaanyi. Abaduumizi b'ebitongole by'okwerinda ab'oku ntikko wamu ne baminisita b'ensonga z'amawanga amalala nga bakulembeddwa owawano Sam Kuteesa ne General David Muhoozi babaddewo okulaba ng'enteeseganya zino zigenda mu maaso. Abakulembeze b'amawanga gano asatu okuli President Museveni, Salva Kiir, Omar el-Bashir n'akulira ekiwayi ky'abayeekera Dr. Riek Machar beevumbye akafubo omutakkiriziddwa muntu mulala yadde abamawulire. Emirundi giweze nga bano basisinkana okuteesa kukuza emirembe mu ggwanga erya South Sudan kyokka ng'enjoyi zombi zibadde ziremererwa okussa mu nkola ebiba bituukiddwako. Mu bye basuubira okutuukako olwaleero kwe kuba ttooki kuwa we batuuse mu ndagaano ze bazze bakola nga n'ey'akasembayo baagisaako emikono ku nkomerero y'omwaka oguwedde mu ggwanga lya Sudan ey'omu mambuka. David Ssekayombya yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.